Nejje buli eno abamu kubamiddwa kkaadi mu kibiina kya NUP okukikwatira bendera ku bubaka bwa paalamenti bakyewuunaganya ekyaviiriddeko akakiiko k'ebyokulonda kano ka Electoral Management Committee okubasuula ebbali. Ezimu ku kkaadi ezikyewuunyisizza abantu kwe kuli eya Busiro East ng'eno omu ku bannamateeka ba NUP Medad Lubega Sseggona akali amaggwa yasuubiddwa kkaadi n'eweebwa mmeeya w'Ekyengera Town Council era omuyimbi Mathias Walukagga. Olwaleero Sseggona asinkanye abamu ku bawagizi be mu Busiro East okwebuuza ekiddako oluvannyuma lw'okumibwa kkaadi ya NUP. Bano balumiriza akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP nti tekasooka kutuuka mu kitundu kino okwetegereza omuntu omutuufu agwanidde okuweebwa kkaadi okukiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa paalamenti mu kitundu kino. Olunaku lwe balangirira kkaadi nagimanya ssaawa 8 nenkaaba neŋŋamba nti kiki kino nuupu kyetukoze omulwanyi saabalwanyi ate n'omussa ebbali nga tugenda okuwereekereza omukulu w'entebe. Tusobola kukkiriza kutema muvule ensimba epaapaali. Toyanze egolo ekigambo ekyo. Ssebo bw'oteesimbawo tugenda kuweewaabira mu kkooti. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'abamu ku baaweereddwa kkaadi mu kibiina kya NUP ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu nga bano basazeewo okuwagira Sseggona. Njagala kubategeeza nti nze kkaadi ya NUP nagifunye era nkyali wa NUP Kyagulanyi pulezidenti wange naye omutwe guno gwe nnina neebaza Katonda teyampa gwa mmindi yampa gwa muntu. Bangambye ogw'emmindi gugenda mu buli taaba ogwange tegujja genda mu buli taaba gwe bakoze eki gwataddemu mubaka wa paalamenti gwasazeewo nti genda noono. Gwe nojja enkya n'oŋŋamba nti owanyise Medad ompeemu bakimbuyege bassebo ne bannyabo nze oba ontumye ekintu kinene era sisobola kuseeseetuka. Ku ngeri gye baagabyemu kkaadi ne bannabibiina ebirala okuli aba DP ne Democratic Front nabo bagamba nti bakugatta amaanyi gaabwe okuwagira Medad Lubega Sseggona okuwangula ekifo kino. Kumma Sseggona kkaadi nti kubanga awagira mpuuga muganda we ekyo oba ovudde mu bwa Sseruganda. Wano abatuuze we basinzidde ne basaba Medad Lubega Sseggona okuddamu yeesimbewo ku bwannamunigina. Nzize kusaba omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa okulabikira ku ballot paper ebisigadde tunaabibanyonnyoleranga mu buwaayiro. Mu kwogera kwe Sseggona asoose kunnyonnyola bannabusiro ebimu ku ebyo byasobodde okukola mu bbanga ery'ebisanja 3 byabadde mu paalamenti. Nasabibwa okukulembera olukiiko olukola constitution y'ekibiina kya National Unity Platform. Nenkikola. Newankubadde ono yammiddwa kkaadi ya NUP agamba nti si wakozesebwa mu ngeri yonna egendereddwamu okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Sseggona asinzidde wano n'alangirira mu butongole nga bw'ayabulidde ekibiina kya NUP nti era waakuddamu okwesimbawo okukiikirira abantu ba Busiro East ekisanja ekyokuna. Ekibiina oluguudo lwakyo kirusimuyeemu ebinnya era olwondutadde umbrella bagikubyemu ebituli bagenda kutoba gwe baagiwadde agenda kutoba. Kaakati negasse ku ttiimu eri ku ground esangiddwa ku ground. Twagadde okumanya ekimulobera okuddukira mu kakiiko akateereddwawo ekibiina kino eri abo abatali bamativu n'engeri kkaadi gye zaagabiddwamu. Sanduuko kange ak'obugumiikiriza tegaliimu kugumiikiriza bya butaliimu ekyo sijja kikola. Ngende ewa Dr. Kanaabi omutesitesi w'ekibiina gwe bajjako emirimu gye ne bagiwamba ne bagikola. Mugambe nti abakusinga amaanyi n'obuyinza banyimye kkaadi mu butali bwenkanya nedda. Process ya kkaadi nawerekeddeko n'enkomaawo. Mu ngeri ey'okuduula ono yeeweredde Mathias Walukagga eyaweereddwa kkaadi ya NUP nti ye yamukira. Yayimba n'agamba nti wankoka abojja kyamira gwe weerijjeko saayiziyo kati pima saayiziyo ngatto yambala saayiziyo. Kyokka newankubadde ayabulidde NUP ategeezezza nga bw'agenda okusigala ng'akolagana n'abamu ku bannakibiina kino. Mwannyinaze Bet Etho Naluyima kkaadi yagifunye era nja muwagira n'amaanyi gange.
Mu kaseera kano Sseggona avuganya mu kifo ky'omubaka wa Parliament wa Busiro East Kyokkono asinyiza ne ku kirowoozo eky'okuvuganya ku kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga. Abangambye nti nagamba nti ono bw'avaako ku bukulembeze bwe NUP zenzirako. Nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bwe NUP. N'obukulembeze bw'eggwanga tubwagala. Kati ono wakutandika okusinkana abantu ab'enjawulo gy'agenda okutongoleza ne manifesto ye kw'ossa n'akabonero k'agenda okukozesa mu kalulu akajja.